omukulu bebe cool ono yafunye okusoomozebwa olw'embeera nti yawandiika oluyimba luno gwe bayita black skin. oluyimba luno yaluzeemu. omukulu black skin yasobodde okuba ate ng'atuuza bannamawulire n'abategeeza, yabatuuziza ng'afulumiza n'akayimba kano mu version ye, n'agamba nti bebe cool yayimba demo olw'embeera nti omuyimbi awandiika oluyimba lusooka kubeera mu ddoboozi lye n'aliweereza omuyimbi, era nga bayimbi abasinga ba producer ba writer ab'enjawulo abawandiisi b'ennyimba olina okugenda n'oyo writer n'agamba producer agenda oddukola oluyimba obulungi, tujja genda wa bawa oba wa enobit oba wa atini, era ng'omuwandiisi w'ennyimba waali okuba ate nga akutereezaamu ku bikyamye. Kati omukulu bebe cool yafuna oluyimba luno version, yasobola okuba ate nga yeeyimbiramu kayimba n'atwala version eyiye, era n'agenda wa producer we. Wabula black skin yategeezeza nti omukulu ono ekyasinza okuba ate nga kimuluma, abayimbi bannya abakoledde tebamuwa credit wadde n'akamuwadde. bebe cool amuwadde credit naye akasente, era ng'agattako nti n'akayimba kano kamaze emyaka ng'etaano. omukulu bebe cool akitulaze nti buli omu alya amagezi gatambulirako sigage gabawandiisi ba nnyimba ne mu entertainment yo kikkirizibwa okuba ate ng'otambula bw'otyo mu mbeera eyo, ne kati olaba otandise okuluma emikono egikuwa emmere mu mbeera eyo. black skin wuno wetuuza bannamawulire okuba ate nga bategeeza ebituufu ebikwatagana ku luyimba olwo, n'agamba kalukube mu version ye. omukulu bebe cool yavaayo n'ategeeza nti ennyimba omukulu bebe wuno omukulu nanyini kayimba kasooke natuwamu kapera mu kakase. ndi mugumu nga salwa embalu tobye kuva mu buto paka bukulu, nayimba nga mu buto nga baliita ddalu, nga ne ku ssomero nkubolwa butasiba bikalu. kati awo munnange n'enyiga ensi nenjanjitoba n'endaba, emikwano gitanzimba nenjebwaka na bonna batanjagaliza kani kusonga tunasonga mbele, kani kufight tuna fight back, na kisema usibishe we bado tunasonga na tutazidi kusonga. omuwulidde yoyo nno omuwandiisi bamuyita black skin, oyinza omuyita Fred Senyonga. omukulu oyo azaalibwa Masaka saidi z'emitemula, saidi zeeyo mukungu enyendo. omukulu n'agamba nti omukulu gwe bayita bebe cool ekisinza okuba ate nga kimuluma, yagezaako kumubanja naye okumuvuma kyekyasinza okuba ate nga kimuleeta mu mawulire oba oli awo. n'olulimi oluvoola omanyi abantu sente zibula, naye olulimi oluvoola olwandamayininga omuntu obeera ne voice note zenziyina ne baloya bange nazibawadde ng'azalawa. olulimi olw'okuzalawa lubi nnyo, infact sente naawe olina omuntu akubanja maani ne bantu gonna betukolera mukama wange ensasula nakunnyonnyola ng'omuntu naye okukozesa olulimi oluzalawa. maani olinagamba ate temubeera basiru, ate njagala mubirimu amagezi maani. kati omuntu ddala mubutufu okujjako nga gwe musiru, omuntu akolera ekyakabi nekigwa mu konsepti yafuuka atya omusiru. aya basi muwandiisi bannyimba, abayimbi bawandiisi b'ennyimba bafunye okusoomozebwa kungi nnyo olw'abayimbi ddala abanene okuba ate nga babalinnyako mu mbeera eno, era wuno ategeezezza nti omukulu ono yagaana okusasula. bw'omuyimbi omulungi tugeze nga Diamond byasooka okukola bw'aba amaze okufuna omuwandiisi w'ennyimba nga tannakola na vidiyo, n'ekisinga okumuluma nti ne vidiyo yalukolera oluyimba naye nga tannasasula muwandiisi. bwe abayimbi abalungi bakola bwe bati, takola vidiyo, takola kintu kyonna nga tannakiryalinga sitepu esooka, tegeereyo oluyimba we luva. naye kati obuzibu bw'abayimbi afuna oluyimba n'atandika okutunuulira ani agenda olushuutinga, ngenda kwambala ki, kati n'atandika okweyabira eno omuntu yataddewo idea nga teriiwo, okitegeera kankuzeko emabega bulandi olweyo oyambadde wali weeyabiye, ebizigo bye weesiga wali weeyabiye, essimu gy'okozesa application zeyina buli kimu kyonna, that means okuyiiya kyamaanyi nnyo. naye gwe weebuuze mu bulamu bwo bukyanga obeerawo ki kye wali oleese ku nsi nga tekibaddeewo. sabbuuni baamukolera, essimu bagikolera, seminti gwosi bijjo nabena waliwo omuntu yakera ku makya nakola ki, gwe kyokola kyokkompozi okuzaala omwana. n'ebino ebintu ebirala byonna bye twetooleramu waliwo abantu abakira ku makya ne babicreate. that means betaaga credit ne respect n'okubawa okubasasula akantu kaabwe akatono bo ke bakola ki. so ku nsonga z'omukulu ono gwe bayita black skin n'omukulu gwe bayita bebe cool ategeezezza nti oproducer ono yakuba oluyimba omukulu gwe bayita Ronnie, oluyimba yalwonoona tamayina kuproducinga wadde n'akamu. omukulu producer Ronnie nga yona oproducer w'omukulu gwe bayita bebe cool yavaayo ku Facebook n'ategeeza nti black skin talina kyatugamba. black skin wuno agambye nti Ronnie bya producing bikyali bya kito.
balutwala eri ono producer yakuba luno oluyimba bamuyita Kirayidi Pro era ogenda kuwulira original ogikubira abantu Pro aluwadde Roni eno style tagimanyi. Roni ali mu kuwumbirira bayiga buyiza abo. Okitegeera. Roni tannatuuka ku level etegerera bannayuganda munnayuganda okuva oli owa wansi. Kyokkola wabavayo ate naye n'azalawa. Njagala okuba oluyimba lwange njagala nkuwulira olwaleero okuva mu music. Okuba oluyimba lwange olwa gyenvude origi. Okuba eno luno oluyimba lwe bawumbiridde ne producer yonna. Okitegeera. Apart from okulemererwa okusasula olukola producer yalwamulemye execution y'omuyimbi ne bimulema ate n'okusasula ne bigaana nange lenyini oluyimba bulijjo nduwulira nga mpulira kasasiro nenga babampe sente zange zivemu ate ne bampeeza olulimi oluvoola neŋŋamba nentula ne baluyimba nga temagamba noyisoke tolina agreement naye. Aya basi ye muwandiisi w'oluyimba olwo lwe bayita gyenvude lwa bebe cool era otaddemu akasente kabadde kangi nnyo era lusobodde okuba ate nga lutambula wadde nga baluvumira nabo. Omukulu Black Skin agamba nti oluyimba yaluwandiika bulungi naye bebe cool olw'ensobi nti yagenda wa producer gwatalina kuba ate nga tategeera waaka gwe yawandiika era ategeeza nti n'oluyimba luwandiika emyaka 5 egiyise. Bebe cool waba agamba lulwe naye aleeta lyrics ezize emyaka 5 nalukola ne Kirayidi Pro emyaka 5 emabega anti luba lwali luyimba lwange okitegeera kugambe mbadde nkolagana ne Rasimali waliwo kyali ayinga akola bebe cool ebiri bamuyita Rasimali kati nga mbeera naye ate naye wano nga mukola demozi zange kati nga yamusunirako era yamusunirako ne katono wayenze mbeera ne bulaka naye ayina ekintu kye yakoze eri musunirako ne kwapandi wayini kati namusunirako ku gyenvude kuba mbeera naye wano nga tukola ennyimba zange bwamusunirawo nakugamba naye kubanga yamuwulira ne katono yamuwulira ne kwapandi wayini ne kuluno naye kati obuzeemu message gyegiweereza Rasta Mamenga naye amuzalawa kyankwasizza nnyo ennaku bwe nawuliriza message za bebe cool ng'azalawa ne Rasta si mukozi we ekitegeera si mukozi wa gagamero tebamusasula naye bamukubidde amasimu eggulo nga bamutiisatiisa nga bebe cool agamba screenshot ze zonna nziyina agamba muye mugagga nnyo. Aya basi ensonga za luyimba bayita gyenvude Black Skin yaluzeemu gyenvude wa bebe cool atandisa giwayi oluno olutandisa je nenge ebigambo bye bimu empandiika yeyawukana era ategeeza nti ne Chameleon naye tannamusasula kasenteke wulira bwagamba ndaba amazima sirina muntu gwe ntya wadde zero because nze I stand on truth nyimirira ku mazima bantu be nali ŋŋamba nali ntaddemu Chameleon yansasula ku ttatiizo okitegeera nakola oluyimba lwa ttatiizo nengenda nembeera ku vidiyo nakeera enkeera n'awa credit ba Vixen bano obuwalawala obubeera eri nabo n'abaleeta donat kwolu n'abawa big ups ng'omuwandiisi tannamusasula tannaba nakunyega n'atamunyega nako kati neŋŋamba naye mwana bano ndowooza bazala wabuzalayo. Aya basi ye Black Skin bwagamba wano ndo wategeereza nti omukulu gwe bayita bebe cool president yamuwa studio ey'obwereere wabula abayimbi bangi nnyo tebasobodde kuba tebafuna omukisa okugenderaawo ate agamba mbw asinga Diamond. Black Skin atendereza Diamond yali avayo ng'azala wa Diamond omanyi Diamond abantu bakyusiza obulamu bwabwe omanyi communities Diamond engeri gyazikyusiza nze njagala ombulireyo bano abayimbi baffe abo abakulu bakyusiza community batya tebalina ze bakyusiza okitegeera ne studio ze bakola za kuyamba abavubuka ebyuma babikwata ne babitwala mu nyumba zaabwe ne babisibiramu okitegeera tebagezaako okulwanyisa talent tebagezaako nzeke nnyini nabuuza bebe cool ne mugamba why do you think nti abayimbi bonna we bayimba Uganda tebatuuka ku levo zammweyo mu abantu abasatu nakimubuuza nga ntudde nawuwo waka naŋŋamba awo twasibawo kuufulu mwenda. Aya basi wuno atendereza omukulu gwe bayita Bobi Wine nti Bobi Wine ye abaana abatasobodde okuba ate nga bakwata ku mukono era abaleese mbantu wulira wabulabanga ayembuleesingani zex Bobi Wine ye kimuyamba abuuka mangu okitegeera nagamba kati kino tekikola kati nina okukyusamu kimusinze era kikulaba batandika nga yali emabega kati yali kutopu buli muntu akola ki ayiga ku ye yayogedde ku mwana mirangirangi n'agamba no this is namuwa n'ekirabo okitegeera n'olaba nga amwendoozinga okitegeera naye bano olaba oli yapostinga n'agamba bano ababiri tewali agenda kuvaawo okuddiiru ki nga tokyasobola nakuwandika wadde sentence okitegeera ekyo si kyekizibu naye bulani respect kintu kikulu nnyo era ne bwolaba nti ffe tuvaayo bwetuti kati nze nsobola n'okuvaayo abawandiisi abalala batya mbu ogenda kwogera ku bayimbi tebagenda kudda owookuyimba. Aya basi ye Black Skin bwategeeza agambye nti bebe cool yayonoonya oluyimba lwe yawandiika nadde ne mukati agamba bw'ati producer yabadde avulubana buvulubanyi okitegeera zino style
this is Afro dancehall man, Afro fusion. Okitegeera abayimbi tebamanyi ne baproducer amwe tebamanyi kukola sound. What identifies an artist is the sound. Ffe tukola music wano, nakolanga ne music nekiraidi pro ne LBs from scratch, from what the air. Bo bagenda mu studio waliyo kibeat nagenda nakichantingirako. Kati ukoza idea yobadde naye kwataganita ne beat yosanze wa producer. Ero sangayo kyaido olumuka n'ogamba ntaddeyo tune. Okitegeera tandikira ku idea ne manyi omuntu kiki yeetaaga. Aya basi bebe kulu yalumye emikono egimuwa emmere. Abawandiisi b'ennyimba bebe kulu ennyimba zonna zasobola okuba ate ng'ayimba ezisinga omukono gubadde sigugwe era badde ageza kuba ate ng'atambula ku magezi g'abalala mu kuwandiika mu mbeera eyo. Kati omuwandiisi w'oluyimba yabagambye nti akayimba ke kano. Ndi mugumu nga salwa embalu tobye kuva mu buto paka bukulu nayimba nga mu buto nga baliita ddalu nga ne ku ssomero nkubolwa butasiba bikalu kati awo munnange n'enyiga ensi nenjanjitoba n'endaba emikwano gitanzimba nenjebwaka na bonna batajagaliza ne kani kusonga tunasonga mbele kani kufight tuna fight back na kisema usibishe we. Aya basi muwandiisi wa nnyimba yalweyimbidde nenga omuyimbi n'omuwandiisi w'ennyimba baawukana. Oyinza okuba oli mulungi mu kuwandiika oluyimba nenga mu kuyimba byawukana. Ogenda kuba ate nga ombuulira akayimba ke yazzeemu akayimba ke original. Soko kawulire ojja ombuulire.